Nze Lukwago Swali eno critical analysis njikoze ku Muhoozi okuvaayo n'avuma General Peter Erweru nti ina tweet gye yakoze ng'agamba Erweru musiru atasaana kuba mu ggye lyabwe yandidduse nga obugulu bwe obutono we busobola okumusitula. Musajja wattu Erweru obuzibu bwe yasanga Muhoozi tali omu kwabo Muhoozi abayizi Muhoozi ng'ali ne Andrew Mwenda mu 1997 be yagenda e Makerere n'ali ku routinga nga yakava e Nottingham University e Bungereza okusoma. Okay? Kubanga mu 1997 Andrew Mwenda ne Muhoozi Kainerugaba batandikawo ekibiina e Makerere University ekya Pan African Forum ekyamala ne kifuuka Proponents for National Advancement mwe bayingiriza abayizi abaali bava e Makerere University. Eyali MP wa Bufumbira East Eddie Kwezera yawabula ku parliamentary floor Muhoozi bamusibe olw'okutendeka n'okuyingiza abayizi ba university mu ggye nga kimenya ssemateeka wa Uganda. Alabika nti okuyingiza alambika nti okuyingiza abantu mu ggye oyina okuba n'obuyinza. Muhoozi bw'ataayina kuba yali yakamala okusoma ku Nottingham University mu Bungereza ebyobufuzi so si byamagye. Yayingiza abayizi nga 100 n'agenda n'atandika batendekera e Kasenyi ku ttaka taata wa Nnaabagereka Silivia Najjinda lye yawa Museveni atendekereko abavubuka abo ku lubalama lwa Lake Victoria. Museveni ye yasooka okuvaayo okuwolereza mutabani we nti ye nga pulezidenti wa Uganda ye yali amukkiriza okukikola naye yanekyo yakikolera bumenyi bw'amateeka. Amama Mbabazi naye n'avaayo nga defense minister n'agamba nti Muhoozi yali ali ku routinga ba LDU okuva lwe kiri nti gavumenti yali ekkiriza Omunayuganda yenna okuteekawo milisha ya LDU nga netefutefu okugivujjirira n'okubayambako mu kugitendeka batendeke bakkaada ba NRM ne bamwoyo gwa ggwanga. Abayizi ba university abasoba mu 100 batendekebwa era ne bayingizibwa mu UPDF mu 1999 ne Muhoozi. Mwalimu kati Major General Sabit Muzeeyi eyaduumira okutta abantu mu 2020 nga 18 ne 19 Novemba nga ye yali deputy IGP. Olwamala okikola Museveni n'amukyusa mangu. Brigadier Felix Buzisoli wa SFC era yagikomandingako. Brigadier Charity Baina Babo once deputy commander SFC. Brigadier Daniel Kakono yaliko commander of field artillery division. Doni Nabasa once commanded SFC and aids the military police. Abo bonna w'obalaba manya nti Muhoozi yaliwo gwe bakiikirira era bali kimu bakifudde kya Muhoozi. Buli kimu bakifudde nga kya Muhoozi wano mu Uganda. W'obalabira ekifo kyonna kye baba bakulemberamu mu UPDF oba eyo mu SFC. Muhoozi ayingira ejje mu 1999 nga officer cadet era n'atikkirwa mu 2000 okuva mu Royal Military Academy Sandhurst essomero ly'amagye ga Bungereza. Museveni we yali alayira ku bwa president mu 2001 wakati mu kumenya ssemateeka wa Uganda. Kano Muammar Gaddafi yakuza Muhoozi nga meja n'abuuka ranka ya lieutenant ne captain. Kyokka nga captain Guma okuva Eiganga naye yagenda n'asomera e Sandhurst mu Bungereza naye ye yali ku kya lieutenant emyaka mingi nnyo. Muhoozi yasomerako ku Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas
mu America. Waliwo ebibuuzo bingi n'okusika omuguwa ku ngeri Muhoozi yazze akuzibwamu mu magye. Baba waliwo session mu UPDF yabeerangawo buli lwa Monday, simanyi nga bajja ne bewaayo okwemulugunya kwabwe n'ebibanyigiriza. Omujaasi omu baba bali e Somalia asituka abuuza Muhoozi watuuka otya ku ddaala eryo lyoliko nga nze mmaze emyaka nga 10 mu magye sinnaba lituukako. Baamukwata ne bamubuzaawo paka nakati bagamba tebamanyi wa mujaasi oyo gye yalaga. Era kigambibwa nti lunaku lumu General Kazini ng'atendeka abajaasi, Muhoozi we baali yatendeka ne bajaasi banne mu Uganda baali bamuyisa mu mbeera za njawulo, asula ku mifaliso gya bbeeyi, tasula mu bitenti, bamuleetera emmere ya njawulo. General Kazini n'amugamba ssebo, naawe olina kuyisibwa nga bano abajaasi ba bulijjo we bayisibwa. Ekintu ekyanyiiza Muhoozi ne kitaawe. Muhoozi amala okukola ebibiina byabwe biri mu 97, simanyi Pan African Forum, ekyafuuka Proponents for National Advancement, ne kimala ne kyeribranding okufuuka SFC. Mu mateeka SFC wano mu Uganda ebuusabuusibwa. Era Muhoozi yakolako nga omuduumizi waayo. Muhoozi abaddeko omuduumizi wa UPDF Land Forces, awo we yafunira obuzibu n'abajaasi abanomo UPDF nga tebamutegeera. Eyo gyasisinkanira Peter Erweru. Okay? Eyo gyasisinkanira a lot of resistance kuba bo baali tebamumanyi nga tebamutegeera. SFC gyakomandinga basula mu dormitory z'amaanyi, basula ku bitanda, bano aba UPDF basula ku butenti. Mama yingia pole. Okay? Agamba ono nga tetumutegeera, byabagamba tebabitegeera, takwatagana nabo bulungi. Kwe kugenda ku Twitter n'agamba abajaasi abakulu abamusinga emyaka ba elders be bali kumulwanisa mu UPDF. Era Muhoozi nga Commander Land Forces awo n'atandikawo page okujjawo abo abatamukkiririzaamu. Waliwo we yagenda ezombo, abaana tebabakkiriza kuba na mundu zonna ne bazijjamu magazine kuba ejje terimwagala ye nga ye Muhoozi. Mu butamukkiririzaamu awo Sejjusa we yaviirayo n'awandiika omukukutu gw'ebbaluwa David Tinyefunze. Daily Monitor neereetako ebimu ku byo ne bagiggala. Sejjusa ne yeewaŋŋangusiza e Bungereza. Naye we yagenda e Bungereza ng'agamba waliwo enteekateeka gye bayita Muhoozi Project. Waliwo n'okuteekateeka okutta abo ba military officers abatakkiririza mu Muhoozi Project. Alonda Nyakairima yafa mu Abiraba, yafiira ku Nnyonyi. Kasirye Gwanga baamuwamba, aweereza ono omunnamawulire wa BBS Busuula nti bampambye biki bigamba abantu, naye teyadda. Era abo bonna Sejjusa yaboogerako. So Museveni kye yakola ng'ali e Mayugwe n'agamba Sejjusa woogaana okukomawo ngenda kukuwaayo mu ICC nti weetaaba mu kukola ebikolobero ku bantu ba Northern Uganda. Era we yali e Mayugwe mu 2013 n'agamba nti UPDF yakola ebikolobero ku bantu b'omu Northern Uganda. Sejjusa olwamala we yalaba nga kijja mulya n'akkakkana n'akkiriza otesiganya ne Museveni. According to Monique Wyant, a lady from Northern Uganda, yagenda ku Facebook ye n'agamba nti Museveni mu kuteeseganya ne Sejjusa yamuwadde $1,000,000 eya $. Era bagiyisa mu Swiss bank. Volaba Sejjusa ne mukomawo kwe wana Abannayuganda abasinga twakumanyira ku Facebook. Museveni ne yeefuula amusibaasibamu awo n'amuta ne bateeseganya. Oyo yali kulira kooti maasho yafe ebitategeerekeka. Kati Sejjusa yawummula amagye. Kasirye Gwanga n'afa, Alonda n'afa. Omwana ne bamufuula Commander Land Forces, bamuwadde pimpu ya General, kati Foster General yakulira eggye kyali okukola. Naye wakati awo mu 2022 Museveni agenda e Rwanda. Museveni wagenda e Rwanda, Muhoozi n'ayagala okugukozesa ng'omukisa. Ne General Mbadde yali CDF ebiseera ebyo naye yali out of the country kuba baali bakibaze. Muhoozi n'ayagala okukozesa omukisa ogwo okuwamba. Kumbe mu family mwennyini mulimu abali emabega w'Erweru
okay Erweru wa Lwabuugu obuzibu we buli wano wakulu nnyo Balwabuugu ne Janet Kataha Museveni first lady ne balagira Erweru okuteeka all army barracks ku standby class 1 n'agirangirira Muhoozi agenda okukola zi order ze ng'alaba tezikola paka wekyawaliriza Museveni okukansolinga visit ye eyali e Rwanda kuba ne Museveni yakiwagira bali baagala musuza ttooka ebiseera ebyo mu 2022 yali coup ngetegekebwa Muhoozi Erweru yali deputy CDF ebiseera ebyo n'agikola ki n'agifoiringa Muhoozi yanyiiga teyazikiza era Museveni kye yakola ng'ayita meeting y'abajjeno n'oyo Muhoozi ne batuula iranga entungamu ku booda kuba teyatuukira nawo wano mu Kampala n'ayogera nabo n'abagamba mukakkane ekyavaamu omwana we bamugambako n'ala Muhoozi ngenda kuwummula ejje biki tebanjagala Salim Saleh n'amuteerayo akabega wamuteerayo akabega ne bagamba Salim Saleh yagiyita eno ne movie katulabe gy'enaggwera omwana bamufuula Foster General nga bamuwanajje naye abasirikale tebaagala Muhoozi tebamwagalangako era ayina emigozobanera gye yabadde ayagala okukola Erweru nga first lady ayitira mu Erweru kyemulina omumanya Lwabuugu n'Erweru bebamu ate Museveni Muhoozi takkiriziganya nani na Lwabuugu volaba yavuddeyo n'avuma Erweru nti gwe Erweru oli musiro atasaana kuba mujje lyaffe duka mangu obuguru bwobwo obutono bwe busobola okukusitula tali memba kubano babeina bano bamuzeyi Sabiti yali amanyi SFC yawamba yamala kuba Museveni lumu yayogera nako nti abaana ba UPDF abafiridde Congo bebeekubya amasasi nga tebamanyi kozesa mundu no mu UPDF ekyo ekintu kyekisudde Gaddafi kyekisudde Bashiri olw'obutaba na bwesigwa mu nomo armies ne basalawo zimba militias nga defense minister Mambazi we yagamba nti buli Munnayuganda waddembe okukola ki militia Aroboy SFC LDU kati bano Erweru be bayina ejje volaba Muhoozi agamba weekweka mutaata wange naye nja kukwata nno Lwabuugu ne first lady kwe yavudde okugamba nti maama teryamusinga yeyekka gwensobola owagira okufuuka female president wa Uganda naye nga tawagidde Lwabuugu kyeyabadde ategeeza so ekyo kyekiri okukuba Erweru okuva ku standby class 1 we yamulemesa okuwamba ye Muhoozi ayagala kuwamba ateekewaawo buno obwana bwe buno bwe mbasomedde wano mbonga kekakulira transition government amaleeyo gye bujja nga kitaawe we yajja azinisa Babinaisa babano balule nga Babinaisa bamuleeta n'akola bi statement olumalo